Twava Congo, tuliwa Kongomani. Lilian Asifuwe y'omu ku babundabunda okuva mu ggwanga ly'e Congo abasangiddwa ku kkolero lya Night-Hill nga baleeteddwa okukola. Ono agamba olw'ensonga ez'enjawulo omuli entalo, obwavu n'obutaba na mirimu mu ggwanga lyabwe beesanga bayingidde Uganda era ne basibira mu nkambi. Abamu baasoma okukanika, abasigadde baasomya tailoring, naye ng'emirimu tewali. Ono atubuulidde nti ekitongole ky'Finn Church Aid ekibadde kibalabirira kyasooka kubasomesa era ne kibasuubiza nga bwe kigenda okubafunira emirimu, kyabalagira n'okuggulawo akawunti kwe banassa ssente ezibasasulwa. Gamba tugendeko ku banka, abamu bagende ku Equity, abasigadde Centenary bagende ku Centenary nabo bakole kibanoonye akawunti, bagulewo akawunti. Kati bano nno byabaddugalidde oluvannyuma lw'okusangibwa amyuka RDC w'enjeru Lydia Kalemeera nga basimbirwa kasota ku kkolero li Night-Hill okutandika okukola. Oluvannyuma lw'okubuuzibwa akana n'akataano kizuuliddwa nti bano okuva mu nkambi baatuukidde ku kyalo Kiryowa mu divisioni y'enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe. Nga chairman tamanyi nga tebalina mukulembeze yenna wadde owa security ategeddeko. Tubakwatidde mu Night-Hill nga bali kubasabira mirimu, nga bali kubawandiika kukola mu kampuni eyo. Kigambibwa nti babadde balina ekikomera mwe basula wabula nga abakulembeze ku kyalo teri amanyi. Kino kivuddeko ekyalo okuyita olukiiko olw'amangu muna abatuuze bakkiriziganyizza bano bagobwe ku kyalo mu bwangu ddala okwewala akabi akayinza okuddako. Nava mu nnimiro nagenda okulaba nga ndaba egguluupu eri mu kkubo ne ngamba eyo eriyo omukolo kiki nga ndaba abantu bafaanana bulala. Omuntu ajja mu kitundu ng'ali kujja naki n'ebbaluwa emujjamu egyava okujja walikola ki naye mugenda ne mutandika okuleeta abantu ne mubawa amayumba nga tebalina wantu wonawonawe baligamba nti balipootinzeeko wano. Abantu abo tetubategeera beefuula abatamanyi Luganda boogera Oluganda. Nze kye neewuunyaza RDC mulimu ki ogugwa nti mwojjukira ebyali e Kannungu bali baasoloza abantu bali tebamanyiddwa naye bateeka mu kyakyo kakkana babookeza. Bannanjeru mwenna abali eyo nga mwetuddeko kirabika yessaawa kubanga we tugenda wo wasibu we batusindikamu abantu ng'abo ne kyeyamaani wo gw'oyagala tojja kumulonda. Kuliko abasajja ffe tuseka mwafunye bako banyindondaalo abantu tuyimirire wamu tubagobe ku kyalo nga tuyimiridde wamu ne ssentebe waffe. Meya wa Njeru Munisipaali Yasin Chaze avumiridde ekyokukusa abantu bano wamu n'okubabba mu nkambi olwo gavumenti neesigala ng'ebasaasaanyizako ssente mpitirivu. Nyeeno weesanga nti abantu ate abalala oba abali mu lukwe mu kwagala okubba gavumenti bagenda ne babbayo abarefugees mu kampu ne babaleetako eno mu bitundu byaffe okunyaga ate bannayuganda emirimu ate nga gavumenti eri kuteekamu ssente. Eyamyuka RDC w'e Buyikwe Lydia Kalemeera mwennyamivu olw'obumanyi bw'amateeka obususse mu kitundu. Emabega awo baatubbako emmundu ziri bbiri ziri ku kigomya ekitundu. Omu yali mu sirikale bano ba security guard, omulala yali mu sirikale eyafuwa owa police ne bamunyagako emmundu. Mbu ab'ekitongole kye Finn Church Aid balabiddwako nga basobeddwa eka ne mu kibira wetuviiridde mu kitundu nga abakulembeze bateekateeka kutwala abantu bano ku poliisi y'enjeru ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.